Omulindwa ndowooza ffenna kutulinzenga atuuse ate bw'atuuka olwo puroguramu eba etandise officially. Wanaabaawo puroguramu ey'okuviewinga naye ejja kubeera guided. Tujja kuba tubalambika engeri gye kinaakolebwamu. Wajja kubaawo okulabako okutonotono okw'okudde obugere. Tujja kuzaako speeches ez'enjawulo nga bwe tunaaba tuziwulidde. Wajja kubaawo okusoma obubaka n'okusoma ebimuli ng'enkola bw'eri ennaku zino. Abangi tebakyagira olw'okwewala ekirwadde. Mukisaasire protocol tetugimanyi bulungi kubanga tulaba ab'ebitiibwa bangi, naye mukkirize nti mwenna tuba addressinze. Mutabani wange agabe mbu tuli bakadde nnyo. Kale twagala kwebaza Katonda olw'olunaku luno lwe yakeesezza obulungi. Ffe abayimiridde wano ffe basenga ba Brenda nga ono ye mukulu waffe akulira ddala famire, ate ono n'amuddako nze General Katumba Amala Kwada. Mukama yeebazibwe. Basebo taata abali b'emyoyo, tulaba Sebo Bishop, basabadinkoni, ba Reverend, abali mu tenti eno munsaasire, sijja kubamenya bitiibwa byammwe because I don't know, I might make a mistake, so please forgive me. I will not address you. Abantu ba Katonda mwenna, Mukama yeebazibwe. Tugamba Mukama yeebazibwe, era abantu bayinza okwebuuza lwaki tugamba Mukama yeebazibwe. Mukama tumwebaza ki nga Nantonga ali awo, nga yeebase awo mukeesi. Tumwebaza kubanga Mukama asigala nga ye Mukama. Katonda asigala nga atwagala, Katonda asigala nga afaayo. Ekyatutuuseeko bannange kinene nnyo. Naye twagala kwebaza Mukama olw'omwana waffe oyo Brenda Nantongo. Twebaza Katonda abafunye ku butabo mulaba emyaka Mukama gy'amutuwadde. Amutuwadde emyaka 33. Tukyebaza Katonda. Naye nga Ntongo agenze era muto nnyo kwegyo emyaka. Bingi nnyo Ntongo by'abadde akola, bingi nnyo bye tubadde tumusuubiramu, bingi nnyo omwana waffe oyo by'abadde asuubira okukola, okutokolera ffe nga famire, ate naye ye ng'obulamu bwe. Naye Mukama okusalawo kwe tekubuuzibwa.
tetuba tugamba nti twebaza Katonda kubanga ye yagamba mu bulungi ne mu bubi twebazenga bwebaza kubanga okusalawo kwe bwe kutyo bwe kuli. Twagala okwebaza omwana waffe Ntongo tatuwulira naye tumwebaza kubanga abadde mwana mulungi. Tulaba omubiri gwa Ntongo nga guli awo naye ogwo mubiri tukkiriza nti Ntongo ali eyo ewa Mukama waffe. Ntongo bwe yabadde agenda okufa nga bamukubye essasi yayise Jesus. N'olwekyo tumanyi nti Mukama ate ng'abadde mwana bulungi ayagala nnyo Katonda. Twawulidde obujulirwa okuva ewa baagala okumutta. What has he done? Spare his life please. Kubanga bw'avaawo tusigala bwe tuti basatu nga bwe mutulaba. What has he done? Why shoot him? We know nti tosobola kwagalibwa buli muntu. Not everybody likes him. Not everybody loves him. If you hate him, it's your right. But why kill him? Oba mwagala kifo kye mukitwale. Mumulekere obulamu, mumutulekere nga family ekyo kye tubasaba nga bwe mutulaba wano bwe tuli. Jeno y'empira yaffe, jeno y'ettaala yaffe, yeyekka gwe tulina. Twakazika wano brother waffe. He's the only person we have in our family. Banange kuno kusaba kwaffe. Jeno mumutulekere. Oba kiki kye mwagala gy'ali mukitwale ekirala, but don't take his life. Spare him. Spare him. Spare him. Tunaakola tutya Jeno watali family yonna muba mugisse nga mugimazeewo. Why punish us? Jeno yabakola ki? Ndowooza Jeno Katumba ye muntu ayagala buli muntu. Naye bw'oba wulira nga tomwagala, it's your right. Kubanga tasobola kwagalibwa buli muntu. Naye ffe kusaba kwaffe. Bamaama bano nga bwe mubalaba, emyaka ono ali mu 80, ono ali mu 83, ono ali mu